abatulaba mwenna n'abasubscribing nga muli bakabinyo amanya n'eddoboozi Mulangira Ssemakokiro mwebale kuwagira era mwebale kulaba. Kati Mulangira Ssemakokiro, last time watugamba nti oli promoter wali otegese baliwa naye leero tubadde mu meeting y'abapromota tetukulabyeyo kiki watidde? Sabagamba nti ndi promoter already ndi kituuse ndi oli promoter yali ategese baliwa naye kati essaawa na promota batudde katono beekubira eyo gwe tetukulabyeyo. Obadde oyagala ngende nkole ki? Ati bapromota kati kiriwo ekiti nti omuntu kati nga ffe bannamwoyo baba bagamba nti bannamwoyo balina press conference fena tuba tulina ositukiramu kati naye bapromota badde balina press conference nti baagala abapromota babadde tebamanyi muyingire ku kibiina ky'Abitex. Babadde tebagenze kukola kibiina oba kukola kibadde bagenze kutematema ssente ze baba ogabira abaana abato ba promota bafune engeri gye bazibagabiramu. Naye kyennaku ekyo omukisa omubi okuba nti abamu jasi baleebeesi si bakozi era bamaliriza bakoze eki balwaniddeyo nga bayombye tebasobodde yadde okutuuka okubaako kye beekolera. Kati nze ng'omuntu alina ebyokukola ebingi siyinza kuddamu eyo mbeera mbu ngende nange mbeere omu ku mugendo ogwo nedda baaba ate balina ebyokukola abo kati ule ono wanyumya Bajjo kati balina byakukola kyabo baleebesi balina byakukola abo balinda kavugiddewo omukulu ajja tuwa ssente bagende bagabane tebalina byakukola baabo bagenda tuwa ssente mmeka bagenda kuwa setaga ssente nagamba muganda wange tetuli basajja bakozi batebuti mirimu tetujja kudda mu kusabiriza tetwagala kusabiriza bagenda tuwa mmeka kati abantu babaddeyo nga 10 nga bonna bagenze okutumya obusente tulidde budget yumba ku $55,000 vuga okuva mwakula etyo nzijje babadde amafuta nywaga mmeka ntambule omwezi mulamba amafuta gennanywa mu motoka yange gakubisaamu ndowooza zibagendo ga enundi obanga emeka simanyi kumanya so sirina budde bwabo kyetuba tusaba omukulu ate ebivulu fe tukole naye nze sirina budde wanje siri mwafu ku balala nnyo nange ndi muntu era nange ndi nga olaba abategesa abalala nange ndi promota nga olaba naye kadi okuba nti nze nina emmizi mu mutima otegeera naye abamu tebalina mmizi baleebeesi baagala nnyo ebyobwereere kati omukulu Bajjo nawe mukimanyabo bali pizi banoonya kavugiddewa be bantu abatasobola gamba okubeera ku ntebe roodi kale bajja babeere ku ntebe roodi nabo tubagatte nabo bavimbeko omwaffe baleme genda kulinda ssente za gavumenti mbeera ku ntebe roodi mbeera mwakuleti nabo bajje babeereko eyo kale kola oluguudo bajja beera n'emmizi olwo okozeemu kati akyogamba nti abagenze leero mu meeting badde tebalina byakukola tebalina byakukola wayinza kugamba nti jangu otambulye $5,000 nze ndeka ebyokukola ebiriko ssente n'okulabirira abantu bange ngende ntuule omusana gunyokere n'okuba ninda $5,000 nedda nze agange era banaabagala okukupa bagaleete nga gulimu abantu omucere gwa Christmas. Ndi mwavu nnyo ssebo nze golaba n'emmizi kyenina kyekyange lwaki ngenda ndowooza kyesaakolerera zibagenda otuwa twazikolerera kitwafiirwa ebivulu twafiirwa baaliso ne tufiirwa tetwakola ssebo kati olagala ssente batuweza ki era zibagenda otuwa abatalina bivulu bali mu kuzirwanira. Omukulu Abitex yalinawo ekivulu batonese empijja tubogereko batubaleke saga nnyo okukola commotion mu bantu nakola ntalo naye Bajjo alina ekivulu yalinawo oba sikimanyi balinawo ekivulu baaba ensi bino ebiraba era abantu babalaba ne basirika bibalumira muli naye nga tebalina kyabakola naye esaawa ebalinze there is a given time ti buli muntu ng'alina okuddamu kye yakola so kati ffe tetuli nnyo mu ebyo okuddaawo kulya ssente z'abantu tetuli awo kulya ssente z'abantu baaba era tetugenda zirya tetuzizirya tulina kukola bukozi ate abantu tubaakuze tukoze kati ababagenze yabagenze mujje tubawe emirimu twakoze TV kamiyoni yakoze TV kyaliwa bajje tubawe emirimu kuli yon TV bajje ku factory zange mbahe emirimu basale ebyuma bajje tubawe emirimu emitubina mingi tugende tukole ojanga omuntu agenze okuyayanira emitwalo 5 tambulize emyezi 3
emitwalo 5 agenda kukola ewange wiiki 2 afune akakadde lwaki abatajja ewange n'akola n'ebivula ayinza n'obivaamu ebyo ebya Uganda byafuuse bya politics ayinza okuba mugagga nsinga naye nze nkuba nti ndi mukakamu n'ekyo kye nnina naye singa bajja ne babeerako ku nguudo ezimu ne balekera osula eyo mugamba oli osula nansana naawe oyogera kazeeyi gwe yange gyenvuga ogimanyi gwe wange gyensula omanyiiyo saagala nnyo abantu bateeka okutunoonyerezaako twagala tubeereyo mu kimpowoozi ffe tuli ba asola tuli bakakaalukanye tutoba nawe ne tufuna tutandikidde ku zero tetwagala kulya sente za gavumenti olikyali wange tukola naye business man tuvudde wala tukolera wamu tuli ba ku kyalo kimu okyegeera bingi ebitugatta being nti nze ndi promoter ate ye artist kati awo oyinza obutabuuza entandiko eyinza okuba weeri awo ate nga aliwo ne connections endala ya akuba basirusiru akuba basirusiru naye tayinza kuba muntu mugezi ate nga business pattern akuba bamusumbuwa so kati bigambo enjawulo gamba bannayuganda mwabagenze nemulebete sente ez'abantu babaye sente ez'obwereere bane tuge tukole tuve mu kwagala ebyobwereere osobola otandikawo kyosobodde kyonna gano okumala ebiseera okere nga ku makya oyambala ogenda olinda esente n'obumola okabona abatomera amakufu abo abasajja mubabeeko abasatu abo beefuula batakwatagana babajjo ba Abitex beefuula batakwatagana naye nga bakwatagana ate oyo Abitex tajja kuddamu kola nkuuka nga wendi kuba nze ndi mulanga ziri enkuuka zaffe luli olubiri lwaffe tajja kuddamu zikola nga wendi ekyo mbabuulira Abitex tajja kuddamu kola nkuuka nga wendi luli olubiri lwaffe tusalawo oba oyagala nkiddemu ajja kujja sigamba naye sinagaggawa omuntu soka n'omuwa omuze omuntu waba nga atayinza oyingirira ennyo ebirala olw'okunonooza okuba nga tayagaliza nsi ye otenka omusipotinga luli tubali tumulaba ng'omuntu ye natugamba takolagana na Bajjo olw'okuba nti yagenda naalya mu nsi olufe kitegeera kale essaawa zino bali mukamu saagala nnyo oyingira too much of politics naye byebyo